olunaku olukulu ennyo okusinga ennaku nnyingi nnyo zetukozezza mu mwaka guno. Era olunaku luno obukulu bwalwo terwetaaga na kwogerera, kubanga n'abo be tubadde tulabako mu masinzizo, n'abo be tubadde tetuwulirangako nga boogera ku Mukama, kazibe rediyo, kazibe TV, nga tezikolanga kintu kyonna kya Kikristo. Mukadde kano lwakiri obuyimba oba ebimuli oba ebigambo biraga nti olunaku luno lunaku lwa njawulo, ate lunaku lwa ssanyu. Era bwe lutyo okumanyanga lwa ssanyu ate lwa njawulo nnyo, n'abo abagezaako okulumalamu ensa nabo bagezaako nnyo okugezaako okutumalamu amaanyi, nga muli balinga abeewuunya oba tukoza biki, naye nga ffe abakoze olunaku luno tuli bagumu, kubanga tujaguza amazaalibwa g'Omukama. Nina bantu bangi abazze bambuuza, naddala nga twetegekera amazaalibwa gano, nti naye Faaza, Yesu yazaalibwa ku 25 Desemba? Nga mu Bayibuli tetukiraba. Bayibuli nga tetugamba kukuza lunaku luno. Ffe nga tukuza olunaku luno nga Kereziya tetukuza lunaku lwa 25, kubanga ebyafaayo bizze biraga nti mu mazima Yesu teyazaalibwa ku 25, naye ate mu kukuza olunaku luno tukuza ekyo ekyaliwo, naye nga kituyamba nti oyo gwe tugoberera mu kukuza olunaku luno tukakasiza ddala nti yazaalibwa n'atufaanana. Kyokka liturujia waffe nga asukka okukuza amazaalibwa obuzaalibwa ag'omulokoze, wabula tukuza mu ngeri ey'enjawulo nti Omukama eyatwagala okuva ensi okutondebwa kwayo, ate ne yeeyoleka abantu be mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, ate yeeyoleka mu ngeri ekyasinze okuba ey'ekitiibwa. Tuyinza okugamba ameeyoleka g'Omukama gatuuka ku ntikko yaago mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tukuza amazaalibwa ag'omulundi guno, omwaka ogw'2021, tusanyuka. Okusooka tubadde mu budde obwa COVID, nga amasinzizo maggale, amasinzizo ne gaggulibwawo, ne tugenda mu budde obw'amatuuka, ate kati tuyingidde mu mazaalibwa. Nti Omukama atusobozesezza okuddamu okukuŋŋaana tukuze ekyamagero kya Katonda oba kigambo wa Katonda okufuuka omuntu. Olunaku luno ne tulusanyukiramu, ne tutenderezaamu Omukama atusobozesezza okulutuukako. Bangi bannaffe tebasobodde, bangi bannaffe bali ku ndiri, bangi tebasobodde na kufuna binaabayamba kukuza lunaku luno bulungi, naye ffe oba oli waka oba oli mu mikwano gyo, nga oli mulamu, nga olina ekintu ekyenjawulo Omukama kyakuwadde, mu mazima tusanyuka era Omukama tumwebaza. Kyokka ate mu kukuza olunaku luno, Kereziya eddamu okutuyamba obutava ku mulamwa gwa lunaku lwe tukuza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Bangi nga tukuza amazaalibwa tutunuulira nnyo okuyira mikwano gyaffe amazzi nti happy birthday, abamu ne tusala keeki, abalala ne tubasindikira obubaka. Naye olwaleero twebuuze, omulokozi Yesu tunaamusanga wa okumuyiira amazzi ga birthday? Oba tugenda kuggyawa keeki tumuwe akambe asale? Oba bubaka ki bwe tuyinza omusindikira mu happy birthday Jesus? Awo Kereziya wetuyambira ennyo tuleme kutambula na muyaga ogwabo
abanyumirwa obunyumizi okukuza olunaku, wabula ate ffe tukuze ekyamagero ky'okulokolebwa kwaffe, nti kigambo n'afuuka omuntu. Nga tukuza olunaku luno, Kereziya eddamu okututunuza emabega. Okuva ensi we yatondebwa, Omukama yeeyoleka abantu mu ngeri nnyingi. Tutandikire ku Ibulayimu. Omukama yeeyoleka Ibulayimu. Ekitabo ekitukuvu tekitubuulira na Mukama yeeyoleka atya. Yajjanga musajja, ddoboozi Ibulayimu lye yawulira, yalinga atambula n'amula. Ekitabo ekitukuvu tekitubuulira na kutubuulira Omukama yeeyoleka atya Ibulayimu. Okujja kutuga nti awo Ibulayimu Omukama n'amulaga emmunyeenye. Namuga abazzukulu balibeera bwe bati. Oba tuddeyo ku Adamu ne Eva nti baali mu nnimiro ne bawulira Omukama ng'ajja. Ne bamanyi Omukama ajja ate tukoze ekikyamu. Oba mu kutondebwa kw'ensi Omukama n'atonda ng'alinga omubumbi. Oba kale tugende ku Musa. Musa Omukama amuyita mu kasaka akaali kakutte omuliro, kyokka nga tekasiriira, kayaka naye nga tekasiriira. Akasaka si ye yali Omukama, n'eddoboozi lye lyaliwo. Musa n'awulira Omukama, Omukama n'amweyoleka bw'atyo mu kasaka. Ate era Musa Omukama n'amweyoleka ne ku lusozi Sinaayi, tewaaliwo muliro nga gwe yalaba mu kisaka. Eddoboozi era yaliwulira. Abantu ba Katonda Omukama najja nga batambuza ne Musa, emisana ne batambula n'ekire, ekiro ne batambula n'omuliro. Ezo zonna ng'Omukama ajja atweyoleka mu kwagala kwe. Omukama nno bw'atyo nga yeeyoleka ne mu balanzi ne mu bakabaka bangi Omukama bye yabakozesanga, ebyewuunyo, ebigambo bye yabatumanga, obubaka bwe yabawanga okuwa abantu. Bangi balabya ddala nga Omukama abeeyolese n'ayogerako gye bali, n'abakolera ebyewuunyo okubajja mu buzibu, okubavuunusa abalabe baabwe. Omukama nga yeeyoleka bw'atyo mu ngeri nnyingi. Kyokka ate mu Mukama waffe Yesu Kristo, Omukama yafundikira okweyoleka kwe. Ekigambo kye yawanga abalanzi ne batusunirako, ne batunalizaako, ne batubbirako. Mu Yesu Kristo kigambo yennyini n'afuuka omuntu. Kigambo Omukama kye yakozesa mu kutondebwa kw'ensi, kino kibeewo, kino kibeewo, buli kimu ne kibeerawo. Laba nga tukuza amazaalibwa, kigambo oyo n'afuuka omuntu, nti tetukyetaaga kutumenyerako. Omukama tetukyetaaga Mukama kutusindikira bagenda kutubbirako Omukama kyatugambye, wabula eri ono omwana azaaliddwa ffenna tusaanye tujje tuwulirize, ffenna tusaanye tumugoberere, tumulabireko, atuwe ebyo Omukama by'ayagala tumanye. Kyokka ne mu ngeri endala abalanzi bangi Omukama be yatuma naye Omukama tebaamulaba, era bangi tebasobola na kutunnyonnyola kiki ekiri mu ggulu eyo Omukama gy'abeera. Kyokka mu ono azaaliddwa tufuna omukisa nti agenda kutubuulira kiki ekiri eri, era abo abaagala okugoberera Omukama tukoze tutya okutuukayo. Mu Musa Omukama yatuwa etteeka. Mu Yesu Kristo Omukama atuwa amazima n'enneema. Evanjiri y'olunaku lwa leero awo weesinze okusimba ng'etuteerawo enjawulo nti onazze agenda tuwa eby'amazima byonna kubanga ye kigambo wa Katonda. Onazze ate mu ngeri ey'enjawulo ffe abanaamugoberera tufunye omukisa nti tugoberera ayina ekitiibwa ekisukkiridde bamalayika n'ebitonde byonna, nti terina malayika Katonda gwe yali agambye nti oyo mwana wange. Kyokka ate bamalayika Omukama n'abagamba oyo mumusinze, nti ffe ate abagenda omugoberera atuwa n'ekitiibwa eky'okubeera abaana. Nga bwe tukuza amazaalibwa ga mikwano gyaffe n'eŋŋanda zaffe, bwe tutyo nno bwe tukomawo
nga tukuza amazaalibwa g'omulokozi ne tusanyuka nti mazima ddala Omukama atweyolese mu ngeri ey'ekitiibwa, akkiriza okugabana ku bw'omuntu bwaffe, akkiriza okutufaanana. Ebiseera ebimu abantu bamanyi okubuuza, Omukama ng'amaze okutufaanana bw'atyo, ffe tufuniramu wa? Iffe kituyambira wa? Omukama amaze okutufaanana, ekyekitiibwa kyatuleetedde, tugenda gabana ku kitiibwa nti ew'Omukama tetugenda kusigala nga tuli baddu, tetugenda kubeera baweereza buweereza, wabula olw'ono omwana azaaliddwa agabanye ku bw'omuntu bwaffe, naffe bwe tutyo tugenda kugabana ku bwa Katonda bwe, naffe bwe tutyo tugenda kugabana ku kitiibwa nti mazima naffe tuli baana, tuli baganda ba Kristo. Nga tujaguza amazaalibwa gano nno bwe gatyo, essomo erisoose liggulawo nga lyoleka nti nga birabika bulungi ebigere by'oyo aleeta ekyafaayo eky'essanyu. Yowaana Batisita yatuleetera amawulire agasanyusa ag'omulokozi, era n'atugamba twetegeke tumulindirire. Kyokka era omulokozi bwe yajja, Yowaana Batisita n'amutusongerako nti y'oyo azaaliddwa. Naffe nno bwe tutyo ku mazaalibwa gano, eri baganda baffe, eri mikwano gyaffe, naffe tutwale amawulire ag'essanyu nga tubagamba kigambo n'afuuka omuntu n'abeera mu ffe okutulokola. Ku lunaku luno mu Ekereziya ebintu mulimu ebikyuse bye tusaanidde okwetegereza. Okugeza, twakoleza Advent Wreath, emisubbaawa ena ne gikolera ne giggwerera. Waaliwo omusubbaawa gumu ogwateekebwa mu makkati, omusubbaawa ogw'amazaalibwa. Omusubbaawa ogwo nga tugutunuulire nga tutunuulira emmunyeenye ab'amagi gye bagoberera okutuuka ewali omulokozi. Ti newankubadde Yowaana Batisita yatuwa ebigambo eby'essuubi ne batiisimu n'okwenenya, naye si ye yali ekitangaala, kyokka Yesu Kristo kye kitangaala, era bwe tutyo tusaanidde tumuwulirize ate tumugoberere. Ekyokubiri, nina ewantu wamu we nnali ntambulira ne mpulira ab'enzikiriza nga bayimba ekitiibwa. Ekitiibwa kye tuyimba mu mmisa, ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda n'emirembe ku nsi ku bantu bayagadde atyo. Muli ne neebuuza nti bano abatali bakatuliki oluyimba olwo nga lwaffe nnyo. Bwe nafuna omukisa okunyumyako n'omu n'aŋŋamba baalugenda ewamu mu kuziika ne bawulira abakatuliki nga bayimba ekitiibwa ekyo ne kibasanyusa, era bwe kyabasanyusa ne balaba ebigambo ebyalimu nga birungi, nabo ne basalawo babiyimbe kubanga byali birangirira Kristo. Era bo buli lwe bayimba ekitiibwa nga baddamu bannyonnyola lwaki bakiyimbye, naye ng'ekibayimbisa ebigambo ebirimu newankubadde si bya mu Kereziya oba mu kkanisa yaabwe, naye bya Kristo. Ffe mu Kereziya olunaku olw'amazaalibwa tuddamu okuyimba ekitiibwa, tumaze kumpi omwezi mulamba nga tetukiyimba. Naye enjawulo eriwo, ffe tetukiyimba lwakuba nti tulina gye twakiwulira nga bakiyimba nti tekikontana na Kristo. Tetukiyimba lwagamba nti ebigambo ebirimu bitusanyusa, naye tuddamu okugamba nti edda n'edda wonna mu kwegayirira Katonda ekitiibwa tekyayimbibwa, kyokka olw'essanyu ery'omulokozi azaaliddwa, bamalayika bava mu ggulu ne bajja nga bayimba ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda n'emirembe ku nsi ku bantu bayagadde atyo. Naffe nno bwe tutyo olwaleero tuddamu okuyimba ekitiibwa mu mmisa mu ssanyu. Buli alina ekivuga akiggyayo, buli asobola okuyimba mu ddoboozi Omukama lye yakuwa, tukiyimba nga tujaguza nti mazima ddala Omukama kyatukoledde kya kitiibwa era
ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda n'emirembe ku nsi ku bantu bayagadde atyo. Omukama abeere nammwe. Ekitiibwa kibe eri Katonda yekka n'abalungi yebasinge emirembe gibeere kubo. Ekitiibwa kibe